kulikayo okuva mu weekendi kadde kalipota embeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga omwanjuzi Agnes Nalukwago okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya naddala eyo mu bitundu eby'omu buvanjuba era nga okusinziira ku alipota gye twafunye weziweredde essaawa 3 ez'okumakya tulaba nti Soroti yawezezza milimita 12 n'obutundu buna so nga ate Tororo yawezezza milimita 7 n'obutundu 9. Bwe tulaba ku kifaananyi kya Ssemugenze ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tulaba nti ebitundu ebyo eby'omu masekkati ssaako n'ebyo eby'omu Arua omusana gwasenga bwe gukubakubamu olwo ewasigadde omusana ne gwememula. Olw'eggulo tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisingawo obungi omusana gwasenga bwe gukubakubamu era nga kino kiviiridde ku Sseruwandula Mpewo asimbye ku Sseguyanja Buyindi ng'asindika empewo empeweevu ng'azikunta zidda mu ggwanga lyaffe naddala mu bitundu ebyo eby'omu buvanjuba. Wabula ate Sseruwandula Mpewo atudde kasongezo ka Ssemazinga Africa ng'asindika empewo enkalu ng'azikunta zidda mu ggwanga lyaffe ekiviiriddeko omusana okwememula naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo bw'eggwanga. Enkya ku makya tusuubira okutandika olunaku n'omusana okwaka nga bwe gukubakubamu mu bitundu ebyo eby'omu Arua ssaako ne mu Kotido wabula ate mu Kitugumu nga okkibiriza odda e Tororo ssaako n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna oluwandagirize eyo mu bugwanjuba tusuubira omusana okwememula. Olw'eggulo tusuubira omusana okwememula mu masekkati g'eggwanga nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 29 eyo mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba tusuubira okufuna oluwandagirize nga n'ebbugumu mu ggulu lijja tuukira ddala ku Celsius 29 eyo mu nsozi ez'e tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 26 nga n'omusana gujja kwaka nga bwe gukubakubamu ssaako n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa, Beijing, New Delhi tubisuubira okufuna enkuba so nga ate enatonya mu Lagos ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu. Eyo mu Nairobi ssaako ne Johannesburg tusuubira omusana okwememula wabula ate mu Washington tusuubira okufuna oluwandagirize nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 31. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Kwagaliza wiiki ennungi sigadde ndi Agnes Nalukwago weeraba.